Tuli ku muntu gwaffe ogwada Standard News nainda Element Man muzzukulu wa Mugema mbebaza mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera ne mufollowinga ne mulayikinga mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne nebaza mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutusindikira message nabo bonna abagenze maaso n'okubeera nti balayikinga. Njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti ku mukutu guno njagala okutegeeza nti gwe wenna akooye obwavu jangu osobola okubeera nga oyingira ekibiina kya Fidelity Investment Group. Kino nno okuyingira basooka kusomesa n'osobola okubeera nti otegeera Fidelity kyeki. Toyingira nga tebannakusomesa. Kale gwe wenna ali eyo jangu osobola okubeera nga oyingira weesogga ekibiina kino ekya Fidelity Investment Group ogende maaso n'okubeera nti okyusa obulamu abantu bakyusa obulamu family yekyusa obulamu n'abakuli ku lusegere bakyusa obulamu wakati ng'ogenda maaso n'okubeera nti okola. Kakati nno nnaku olwaleero njagala kukubuulira gwe wenna andaba. Waliwo ekibiina ekireeta abaana mu Kampala saako n'ebitundu ebirala. Ekibiina kino kijja abaana mu bitundu ebyewala naye nga bwe bakutegeera nti oli wa kumpi ge basobola obutakwewa. Ekibiina kino bakiyita Global Alliance. Global Alliance ono bajja ne babuzaabuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo olw'okuba nti bambi abaana bano babeera baagala kukola. Baleetebwa ne bagenda maaso n'okubeera nti babaako n'engeri oba emirimu gye bakola. Kati gwe nga gwe ali eyo singa naawe omutima we gubanga mwangu osobola okubyenyigiramu naawe kennyini nojja okola. Kati nno bano we bakutuusa wano oba we bakutuusa mu kampuni yawe njagala kutegeeza Global Alliance eno eyina engeri gyekolamu emirimu gyabwe. Ompulira. Global Alliance eno eyina engeri gyekolamu emirimu gyabwe era njagala okutegeeza abaana bano abaleetebwa bajjibwa mu bitundu okuli bajjibwa mu bitundu ebyewala nga Nakapiripiriti, nga Nakasongola, nga Nakaseke, nawo ne wali Jeruweero, Ekiboga, Kanungu, Budaka, kwegamba ebintu mwe byemumanyi mu bitundu ebyo. Abaana bano gye bagenda maaso n'okubeera nti bajjibwa ne baleetebwa mu bitundu bino mbu nga bagambye nti bagenda kukola emirimu. Kaakati njagala okutegeeza abaana bano okumanya nga baleetebwa mu biyumba bino nti wonna we babeera kwegamba ennyumba emu ebeeramu abaana abasoba mu 6 in fact abasoba mu 10 naye nga bonna basula mu nnyumba emu ati basula wansi. Kwegamba gera maaso n'ekubeera nti bababuzaabuza titugenda kukola kino, tugenda kukola kino, tugenda kukola kino, mugenda kukola kino. Kale kwegamba gwe omwana wa tokwatanga ku ssente nnyingi n'ofuna fee n'ogamba kaŋŋende nzikole ki nzikole. Naye nga Global Alliance eno eri mu bitundu ebyewala ennyo oba ntegerekeze eri mu Kampala muno beesi zaayo ziri mu Kampala buno kyokka abantu bano beekengera abantu abayinza okubeera nti bagenda kubuuka. Kamalo, tereeza ndabanga. 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 Kamalo, tereeza ndabanga
kale kwegamba gwe ali eyo nolowooza nti ekyamazima ngenze kukola ssente naye nga ekyamazima gwe omulabi waffe ali eyo Wada Standard News olina kwegendereza abantu bano abaleeta abaana bano ne babalimba abamu babajjako sirinsi wakati wakakadde kamu n'ekitundu bukadde bubiri kale kwegamba abamu ne batunda ebintu byabwe nga n'abamu ne balekawo emirimu gyabwe nga babasuubizza okujja okubeera nti bazze kukola bazze kukola kyokka kyewuunyisa nti abantu bano kizibu okumanya wa we babeera awatuufu oba ntegeregeza kizibu okumanya wa wabeera awatuufu okumanya nga abantu bano bagenda maaso n'okubeera nti babuzaabuza abantu tulina okwetoola eggwanga bagenda maaso ne baleeta abaana nga bagambye nti bagenda kubawa emirimu era nga waliwo n'abaana abamu abavuddewo ne beekyawa ne bagamba abantu bano baatuleeta nga batugaya bagenda tuwa emirimu naye n'okusa kati emirimu tebakikola ki tegiriiwo ate nno njagala okutegeeza emirimu gye babasuubiza emirimu egy'ebbeeyi otegeera babasuubiza emirimu egy'ebbeeyi nga bagambye nti mmwe kyawedde dda iffe mutuwe buwi ssente tugende tukole ki tugende maaso n'okubeera nti tukuwa emirimu egy'enjawulo njagala osooka owulire ku bavubuka bano n'owulire ku maloboozi gaabwe bakugamba batya ojja okole mulimu gwaki ne bakugamba ojje na biki nakujja nga nekooti yange bwenyambadde tugende sente za registration na rent emitwalo 15 n'ozikwasaani azikwasa ono madamu bamuyitaani bamuyita madamu nyabo tula mu kamera eno bakuyitaani tulula mu kamera nja kukuba luyi kaakati kampuni mugiyita batya ino yabaleeta bwe bagiyita boosi wamwe yaani boosi taliiwo nyabo wavaawa wava Kasanda gwe sente waziwaani bamuyitaani nta 15 muve wamwe nga muzze kukusoma nyabo njagala otule mu kamera eno gwe bakuyitaani tunula mu kamera bakuyitaani ani tyani ate bakuyitaani ekyo ate gwe bakuyitaani ani olina limu nga lyambizi ono ye musomesa sebo tunule muno tula bulungi muno gwe musomesa wa bano abantu mugenda mubabbako ssente mwe muli balandiroodi nammwe mbobaye sebo gwe musomesa wa bano babajja mu bitundu ebyenjawulo ne mubaale ne babalimba emirimu kumbe emirimu tegiriiyo temulina bibakwatako kati ndowooza abantu bano owulira bagenda mu maaso ne babeera nti babajja mu bitundu ebyewala ne bajja ne babuzaabuza nti bazze kubeera nti bakola kati ndowulidde abamu b'e Kasanda abamu beewa ne bajja ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bababuzaabuza njagala okutegeeza nti abantu bano ate babeera smart kale kwegamba nga naye bw'obalaba era bw'osanga omukyala omwangu asobola okufumbirwa asobola okugabira omwana we ku bantu bano naddala abavubuka olw'okuba nti engeri gye bambalamu
babeera smart. Bano nno akakodyo kaabwe kiringa bwe naayingiza omuntu omulala n'omulala naayingiza omulala, yeeyo layini okwekanga ng'abantu bano baweze, era okwekanga abantu bano abasinga babagjeeko ensimbi ennyingi. Kale babagamba nti twagala ssente za kupangisa, naye bw'opangisa leeta munno asasule ssente bwe ziti, naawe osobole okubeera nti ofunako. Be bantu bano abagenda mu maaso n'okubeera nti bafuna ssente mu ngeri bw'etyo. Tugenda gezaako okubeera nti tulondoola abantu bano wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News, nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Tugende tulabe nga tubajjako, tumanya abantu bano wajje basangibwa na wajje babeera. Tugende maaso n'okubeera nti ekyamazima buli omu amanya wa osanga muyinza okubuuka olw'ensonga nti abantu bano bonga bo balowooza nti oba nkyogere ntya, kati ate bwe bakwata ku mwana nga fala, bwe bakwata ku mwana nga fala nga ayeetaaga nnyo ssente ng'alina akamiro k'okkola, asobola okubeera nti ekyamazima akola. Naye nga njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti ssente oba oliawo ze baleeta, oba nkyogere ntya, ssente ze baleeta nga abaana, ssente ze baleeta nga abaana, njagala okutegeeza gwe wenna andaba ssente ziba nnyingi, ate nga n'abamu oba oliawo bava mu bitundu ebyewala. Kati nolwo n'abavubuka abalala era be bamu, naye kangende maaso nabo, kangende maaso n'okubeera nti mbakuwa bagende maaso n'okwogera. Bwe natuuka banga bw'otuuka mbalira mu taxi park tukubire, bwe najja waliwo omukazi gwe nali njogera naye wano ku ssimu, bulaza gwe yankonekitingako ng'ono omukazi amugambye nti omulimu guli ki? Ye waliwo wano Sophia stand up. Oyo bwe najja nkonekitinga naye ng'era yandagirira ng'ambuuza n'okumbuuza kati otuuseewa, nga nange munnyonnyola nkoze eki wentuuse. Bwe natuuka wano yampeereza omuvubuka yandisiivinga, Emma bwe yandisiivinga yaŋŋamba ogenda kukola tukola ki? Tutya. Konze nange sina buzibu. Nembeera waawo. Enkerayo ne bagamba mugendagenda mu presentation. Ne tugenda ne batandika otusomesa ebyawulyawo. Naye ne nvaawo nga si bulungi ku mutima. Nga batugamba nti gwe nga gwe bw'oba ozze okusooka bw'oba otaddeyo $1,500,000, naawe singa onoofuna abalala b'osikiriza right and left ne bajja ku akawunti yo ojja kufuna $20,000 kono g'osikiza n'akola ki? Najja. N'owookubiri naye bwajja ng'era nago gaba 2 ne giwa $40,000. Era ne batogera nti up to infinity, nti na bano bwe waleese nabo banaagenda baleeta, ojja kuba okola ki? Okola. Ng'ekyo kikyali awo nabuuza omukyalo ndowooza owulira abaana bano bagenda mu maaso n'okuba nti bamubunya nti ke kakodyo, nti bw'oleeta ono nawe olina oleeta omulala, olina oleeta omulala, bwe kityo bw'ogenda mu maaso n'okubeera nti okola ki? Abantu bano bw'obafuna. Era njagala okukakasa gwe wenna andaba nti mu kaseera kano abantu bakyebuuza era bakyebuuza ddala ekituufu kyekiriwa ku bantu bano. Ddala ekituufu kyekiriwa ku bantu bano. Era nina n'abantu abalala, n'omulala wuuno era y'omu. Basimu yange batugambye mukuwa amasimu. Saabadde mukalubo n'enjiwaayo. Akasimu oko kubaddeko otusente
ngamba nti oba basobola okukamba ne connectinga ne taata ne mubuulira ekibaddewo nenso okuddayo kubanga mu nyumba mbadde nsula eka nalesemu ebintu ekinuma banza n'obibba nga batulindire nti omulimu guliko si omulimu wakulabye nga kweguli kujja omulimu temuli magezi nze sisimye nze mbadde nsaba akasimuka bakampi nobanga okutona connectinga ne kata nzireyo kuliko emitwalo 3 nano nyinawo omutwalo bantusayi waffe emitwalo 5 sokubira ddaddi nampereza ezibulako mpasaganya ndowooza owulira bambi abaana bali mu kulaajana abantu bano baleetebwa ne babalimbalimba nga bwe bagenda okubawa emirimu bagenda kukola ki yembeera nno bwetyo bweri mu kaseera kano bano nno njagala okutegeeza gwe wenna andaba ku mukutu guno gwa Standard News nditusabire nnyo eggwanga tusabire nnyo abaana bino nno ze ndowooza nti bbula lya mirimu lyerigenda mu maaso n'okubeera nti abaana bano bayaggayagga baani be bagenda okubeera nti bakola era waliwo noono wulira ono ringi reader So actually, I also came here. There was a friend who wished me, said actually told me that there is an opportunity or there is a work this side. So when I came also, they took me for presentation. After they also gave me 120,000. That was for rent. They told me that's for rent. The electricity bill and water bill. So the following morning they also took me presentation. Though I've not seen that person, I showed him once, but he's no longer there on ground. So actually brought me. So when they actually told me that also, and they also showed me the presentation, I was also that time I was so much confused. I didn't understood it very well, but they also keep explaining it to me. They keep explaining it to me. They say when you bring to people, that is the basic of the system, how it is started and it keeps moving. So I also tried. I brought one of my cousin brother, but he went back. I also brought the second one. Also all of them went back. So I stayed in the business. So I also keep learning. After learning, now When did you come? What year? I came last year. Which month? It was in June. So they were actually also training me on how to present. So I also learned how to present those products. There are those medicines which you can present. So I also learned how to present them and the money part of it. Are they there? The products. The products are there in the office, but for me, ever since I've never stepped to the office. And they have never been given to any person. The products, when I always, the products, when you always request, sometimes they can bring for you. And you do what with them? The products, just like if I'm sick, I just get them, then I swallow for treatment. Yeah. So for how much do you earn in a month? Not really. When you earn, when you actually have to be. Ndowooza owulira egamba abantu bano byonna bisoboka kuba bannayuganda bangi bambi abamu baba beetaaga ssente ate abalala baba beetaaga kino kale n'olw'ensonga eyo nti bonna nyinza okugamba nti ensimbi obaolyawo ze basaba oba obulya ze babasaba ze ziviirako ebintu bino okubeera nti ekyamazima bagenda mu maaso n'okubeera nti buli omu waali obaolyawo agenda mu maaso n'okubeera nti yeemulugunya ku ngeri emu oba endala nga bagamba nti ensonga zino nga zo zeetaaga gavumenti oba poliisi egende mu maaso n'okubeera nti ezikwatamu. Wano sigenda kubeera nga nsukkawo mbadde da element man muzzukulu wa Mugema. Mukama abeere nammwe.